Yo.
Victoria University oba head of marketing Victoria University. Sorry, amanya agange bampita Conan Businge Daniel ndi kitunzi wa university oba mpita marketing manager wa Victoria University. Webale kubeera omwenna. Check. Tweyanziza ssebo. Tudde kusainiza eri omukyalo oli. Mama tukwaniriza ku press conference y'olunaku lw'olwaleero tusaba otweyanjulireko. As a marketing manager, also betting. Our money betting online. So for also betting. Then we get Karole on 17th November. Tweyanziza akazindaalo kadde omukulu ono. Sebo tusaba otweyanjulireko ana biki by'okola era lwaki oliwa. Mbalamusizaako mwenna. Amanya bampita chemical bits, abamu bampita chemical inaisa. Yane ntudde wano olwa mama Sita ancheke kyanga nnaku zonna 17. Ya. Tweyanziza ssebo. Omukulu ayambadde galubindi. Bw'oyogera ku industry tosobola gaana mwogerako. Akoze ennyimba nnyingi, abeereddewo abayimbi, era simanyi oba yafunye ekkazi naye katweyanjule oba oli awo abamu temumanyi omumanyi olunaku lw'olwaleero. Nsanyusa okubalaba. Amanya Achintro, the director of Extra Nation, the producer of Kasita and Feffe Bussi. And of course, tuli wano kurock mainly Karole 17 Chekicha concert. Kale tweyanza nnyo omukulu ati ne tamanyi Karole obuzibu. Yo kyekiriwo bakyali bange amanya bamuyise Feffe Bussiwo bw'oyagala kuweerawo naki era nga ku luno tusazeeko na kintu kimu omulamwa guli nti Mami King gwe muyita Kasita Mama Sita ennaku z'omwezi nga 17 Novemba tuli wali eri ku Lugogo Wooma Showgrounds naki Kasita naki Feffe Bussiwo naki twesangeyo bameni mu abasinga nenda okuta microphone katono. Bussi ng'omuweereza omukwano mungi ng'obeereddewo nnyo Kasita ekyo kyange nsaba ozire wangi ng'obeereddewo nnyo Kasita wanjawulo ki munnange n'ensi mwana bw'obeererawo omuntu naawe era ky'oba osuubira kubeererawo kati nange ndi mumubeererawo nange ambeererewo jasiti tewali kakodyo kalala kwebeererawo byebyoba Alima kale ate still abagenyi bakyajja bangi omukyala Pisava atweyunzeeko omukyala oyo naye bwe kituuka mukwano naye wamaanyi wali awo abeera ne munneewe simanyi oba muleseewa naye kasooka atweyanjulire oba oli awo abatamumanyi mumutegere onakuwali Tantata. Oshabada. Hey, what's up, everybody? My name is Ava Peace. Nanzizewa no Karole Kasita. Don't forget on 17th. Sina mendi bengenda kuogera. Just njagala bajukiza on 17th. Fena tuwereyo. Kale, tweyanziza nnyo. Badde nsaba omuzindaalo bagumpera omukulu ono. Asooka atubuulire ensonga lwaki Victoria University yasazeewo kuba nti nno ebeera nsaale nnyo mu kivulu kya Mami Kasita. Mwebale okubeerawo baganda bange mwenna bannamawulire. Ebiseera ebisinga mu buyinza okwebuuza lwaki tubeera mu bivulu kikulu nnyo. Era olunaku olwaleero ani yaliyo ku pato? Mwaliyo? Okay, mwaliyo kati olunaku olwaleero tuli ne Karole Kasita tugenda mu Chekecha concert nga mmeka nga 17 na tugenda kubeera wali ku Showgrounds. Ensonga enkulu lwaki Victoria University yeewaddeyo okubeera na Karole Kasita mu kiseera kino
Tukiriza nnyo mu talanta ya buli muntu. Naawe talanta gy'olina awo ayimiridde awo yenna ndaba ku TV, buli muntu yatondebwa ng'alina talanta ye. Nze gy'ayita talent. Tukiriza nti buli muntu alina okuweebwa omukisa okuba ng'asobola okuzimba talanta ye waali. Ebiseera ebisinga tuyita mu institutions ezitatuwa mikisa, oba osobola okuyimba nga tosobola kuyimba ne batakuwa mukisa kuyimba, wasobola osamba akapiano sasamba akapiirako, asobola okukuba ebikonde tosobola kukuba bikonde byo, walina amagezi ga technology osobola okukola innovation teri akuwa mukisa. Naye ffe tulowooza nti buli mwana ajja mu institution yaffe ne buli muntu ali eyo ebweru ng'olina talanta ng'olina kyokola ekyenjawulo tulina okukuwagira. Era Victoria University twewaayo, actually abasinga kye mbadde temmanyi, Karole Kasita is our talent ambassador for Victoria University. Let's clap for Karole Kasita for that. So Karole Kasita tukwenyumirizaamu nnyo. Era buli atunuulira talanta n'okirabanga ekintu ekikulu ennyo, y'ensonga lwaki tufunye talent ambassador kati. Buli alina talanta yita mu Karole Kasita otutuukeko. Y'enkola eyaffe. Buli ali ku kamera, buli atulaba, buli ali eyo, oli wa boda, oli muzadde, oli ani, olina omwana, osuubira nti oyinza okuzimba ekyenjawulo, tukuwa omukisa okubanga ojja ku Victoria University. Mu kiseera kino nga Victoria University actually tukyayingiza abaana aba November. Ebiseera ebisinga tebakimanya, university ezisinga batemumanyi ebiseera bye tuyingirizaamu abaana. Victoria tuyingiza abaana mu mwezi ogwokusatu, ogw'omusanvu, wamu n'ogw'ekumi. That is March, July and November. Era mu kiseera kino tukyayingiza abaana abagenda okuyingira mu November. Ensonga lwaki nti bw'obanga oli eyo owulira olina talanta, olina ekirooto, oyagala okukyusa mu bulamu bwo, oyagala okubeera wanjawulo ku baana bonna abali mu bifo ebyenjawulo ngeri gye basomamu, olina ky'ozimba, olina okwekkiririzaamu nga Karole Kasita, enjawulo gy'oyinza okukola kwe kubanga otwegattako ku Victoria University. Oli wa ddembe okujja n'osaba koosi yonna gy'oyagala. Actually university ekuliraanye wano kumpi, olina wa ddembe ogenda ku website otypinga Victoria University Kampala. 7 November tucekece bucekesi. Tweyanziza nnyo ssebo, tweyanzege. Basponsa bakyali bangi era nga njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannamawulire mwebale okuba nti mujjumbira ensonga eno. Ate wamu ne Next Media, Sanyuka TV, NBS, kuba nti nno ekintu ekikwatagana ku entertainment bo babeerawo ne bakuba 360. Tweyungiddwako omukulu abasinga gwe bayita Bombi, agenda tubulira gy'akolera era atubuulire ensonga lwaki basazeewo kuba nti basapootinga koze eno ekivvulu kino ekya Karole Kasita. Makona webale abazinyi gye muli wa okay, amanya nze Bob, digital manager of Galaxy FM and Galaxy TV. The biggest support of Ugandan music, Galaxy FM. Abayimbi abali wano basobola okutuwa testimony, and just like Victoria University, twagala nnyo supporting talent. So Karole Kasita is our very own. Tukola naye music wa Karole azanya, Karole abeerako bivulu byaffe. So when her time came, we said tetusobola kumuleka. So we came to support her. And as Galaxy FM over the years, buli kivulu kyebeerako kiba sold out. So this is done. This is sold out. Expect a very big show come 17th November. Abazinyi tugenda beerayo nnyo. Thank you very much. Tweyanza Bob. Tweyongereyo kuba abantu bo bakyali bangi wadde abamu babadde tuyibayiseeko kakwayo naye bakyalina okutubuulira ensonga lwaki basazeewo okujja ku board kuba nti nno basapootinga omukyala Karole Kasita ku kintu kya concert. Akuba ndi muddugavu naye. So bisava oli mukyala muyimbi era tuzze tukulaba olina ennyimba ez'amaanyi. Tetukulaba ng'okoze mu bintu by'abayimbi wadde concert wadde press conference. Ki ekikuleese okuba nti otuula ku ntebe eyo olunaku olwolwayo by'otuddemu olwa Karole Kasita? Thank you so much. Karole, muntu mulungi nnyo. Nze I come where nzija we bampise. So Karole invited me.
ate abayimbi abalala tebakikolangako so yampise kitegeeza nzikiririzaamu ate nange mukiririzaamu ate nnyo. Karo is so talented. He's so talented. By the way, Karo, I look up to you so much. So Karo is so talented. Tapowa, like tava kumulamwa. So bintu bingi nnyo ebindeese wano. Like I'm just here to witness her greatness. Like njagala kulaba nga awangula because she deserves it. Karo has worked for this. Karo has worked for this. I take Karo and respecting her. I'm respecting her, so I couldn't miss out on this. Yeah. Banaye na Jolly we yagala okuba nti ofuna tiketi. To buy a ticket, dial star 185 star 9 hash, enter merchant code ID 43 57947. Oja kubanga a ticket ifuna online. So bate njagala Hey Feffe, don't underestimate me, little mama. I'm a wine and dine and go down. But in a get it on the miss of Ram. Never love is on in a Bussi. Okolagana n'abayimbi bangi mu ggwanga Uganda bakituuka ku mami Kasita owunga n'ogweri ne bakutana ekitanda gwe n'ogwa ku muntu ku kitonde kya mungu ekiyimba weekiti okola ki mwana ekisooka mu byaddala ensonga lwaki Yamane ensonga esookera ddala lwaki nange mpagira Karo Kasita ng'ogyeko biri byonna bikimbo biki ono omukyala mwana ali talented nnyo bwe tutunula ku bayimbi bwe tulinawo wano e Uganda makono njulira bwe tewaliyo ba stage performer be tulinawo baweranga bano oba babiri nga bamusinga okitegeera kati twamuwa n'erinnya nga tumweyitira stage godde siffe ngaffe okitegeera Yaman, era makona mwana kati omuntu ali talented bwatyo nange mba neegomba okubanga muwagira n'okumuweererawo kuba nange mwana ali talented sikyo Yaman, big up mama Sita kwagaliza bisinga byokka ate nga 17 nzamanye ekigenda okubaawo. Let's go. Tweyanza Feffe Bussi akamwenyumwenyu nkalaba kadde eno n'eno naye nga abagenyi ab'enjawulo bakyajja twegatiddwako omukulu Mudra. Njagala okuba nti nno aneebaza Saluka TV NBS okuba nti ensonga bweti ensonga egikwasisa ddala wamu ne Victoria University webale nnyo okuba nti nomujja on board ate ne mbaako ettaffaali ne mwongera ku industry y'eggwanga Uganda. Ati ni pulo ndowooza bakwasa akazindaala awo basooke bakakwase ati ni pulo oli producer akoze ennyimba ez'amaanyi nyingi n'abayimbi b'amaanyi nga ye bwe kituuse Karo Kasita gwamuvuze tolidde tonywedde labika teweebasa nokwebaka bagambye nti ne mu rehearsals osulayo n'osingaye. Yes, lwaki Karo Kasita mu bonna kati ngenda sooka neme kwogera ku Karo ngenda sooka nebaze buli muntu azze mu kifo kino muli bakabiri mwekubireko mu ngalo emyaka mitono nnyo emabega I met with Karo ne tutandika okwesupportinga mu buli ngeri esoboka oba nfuna Karo ngampa ku ssente Karo ngampa ku magezi Karo ngampa ku vibe Karo nange mwaki nkola ki kyengezako kutuusawo kiri kitya ebiseera ebisinga buli wetubeereyo wansi abantu boogera ebintu ebyenjawulo naddala ku bayimbi mu entertainment mwe tubeera oba nfuna
naye kikola amakulu bw'oba okedde ku makya n'osapootinga Karole najja ku dduuka yo bw'omuntu andaba wansi ng'alinamu ez'akagaati z'asobola okuwa nga tagenda kwewola. So kitegeeza ki bw'ojja mu sho ya Karole n'omuwagira mu ngeri yo neesoboka agenda kusobola okudda naawe ku dduuka yo oba yonna gy'okolera oba ku botiiki abeereko engeri gyakuwagira. So oba oliawo buli omu bw'anaayamba ku munne mu Uganda, buli omu bw'anaasapootinga abalala, buli omu bw'anaatikkisa ababe, kino ekintu tujja kikusa kuba mwana tuli baakabi. Thank you. Tweyanza nnyo tweyanzege. Njagala okutegeeza nti tiketi za mitwalo 2, alebadi mutwalo, VIP emitwalo 5 ne tebo miliyoni 2. Ate gwe munayagala okuzifuna ku online just dial star. Siwe kiri bameni. Ennaku z'omwezi nga 17 wide. Ono mubi, she's one of the baddest performers bemmanyi. Akube site mbadde muleetamu. Kasita, baby, I'm addicted. Simayina kumanya na enga kutide. Chambala tuya bilela widede. Numbala buyenka netero bosede. Na yosede. Today your body, nobody. If your body, your body. If that I feel me, I go take up your body. Baby, choose on me body. Me want to run me body. Say you want to me body. What's in it about it? Tell me how to. What's all I got to introduce me. Body to body. Aye. Ngera tekigwe. Yakobi na msamuje tutintime tushabade mwana sagata nyanya. Yashiri raise gogo. Tweyanziza omukulu mu Dragiston. Muddu Omwana wa Kabi era nga amulalenga ensonga gikwasaganya webala okuba omusajja mugumiikiriza na musajja mukozi. Salamu alaikum. Kale ndowooza ffenna kye tubadde tulinda Chamisala chagulo zenwenya yola Katijipe yona tujimbamoha Kikasabu kikanyama tubombe lepo Oya di pawa kapota bayitako With the queen and the king kang tusaza chimu Let's a life ka umeme kweya kayo The king man you win Setukola losi Umbadala Sekubaya kayo de mambadala Umbadala Sekubaya kayo de Lwakinkola ebintu ebyo muli mutya abantu bange mwebale nnyo okujja kumbeerawo bannamawulire ne bafaani bange abazze babodaboda abamperekedde paka wano abampadde babodaboda cyclists abampadde embalaasi and above all I want to thank all my sponsors abazze wano today Galaxy FM, NBS TV, Next Media, Sanyuka TV, Afro Mobile, World Star Bet, Safe Border, Bolingo. Thank you very much. Neba Kawenja. Namwe mbebaze. Okwebaza police enkumi okuva Muyenga paka wano to get here safe and in peace. Mwebale nnyo. Okwebaza Afande Tanwi, traffic Afande Ali Nightsway, DPC wa CPS. Thank you very much. Nokwebaza police Uganda at large. Thank you for making this event happen in the open and at this time. I'm so humbled. Above all, thank you very much, Victoria University. Victoria University, thank you very, very much for making my dream come true. This is my very first concert, and thank you for making it as big as it looks. Sibyangu oba oyina ekirooto naye omuntu akituukiriza yabeera asinga buli sponsor wange ali wano. Thank you very much Victoria University n'abayimbi abamperekeddeko. Thank you very much Mudra. Thank you very much Ava Peace. Thank you.
kati obedda. Sorry? Edda. Who was it? Hey, Atim, thank you very much. Thank you, Balam, Galaxy FM, and thank you, Conan, Victoria University. Psycholics Network Uganda, thank you very much. I'm choosing to do my concert this year because this year has been so good for me. I've worked so hard kuva bidi kumi na mwenda. Nga nina very good songs nga zikuba. Ani awakana. Wenda daya sigwe. Daya so wakana. Agazolia. I worked hard kuva 2019. I mean commercially and being a real artist as Kasita. Since 2019, Paka Katinga and Kola Nyo, but this year, 2023, has been a different year. Nina hit songs bidi. Adezonanga zikuba. Atenga ndina kaweli. Atenga vaku. Muitegera. Toka no komawo. Toka no kubendongo. Toka no beda kutop. And all your songs are with the billboard. Ye number mu, ye number bidi. Ye number mu, ye number bidi. And I say, hey, mukama. What you said is our funny wanga kabulu. Siwe chili. Siwe chili wa funny wanga. Kati 17 November. Wale ku Uma Showgrounds. Akafoka tini tukajoge mukitegera tukatukemu tukajoge tukuba abantu endongo 17 November Oma Showgrounds. Weda winatenga Feffe kwali kuchwingida alichwingida eberachi eberachi kuchido wena ndipisamba ili mbali. Okay, that's it. Yeah? Career readiness and employability. Teka abana okulowooza kwebyo nga basuseewo mu kusoma. Kitegeeza naawe omuntu akuba ekifaananyi naawe omuntu atunda ebintu bye ku dduuka. Bantu bangi abavuga boda nga balina digiri si bwe kiri? Kitegeeza osobola okulowooza ku ky'oyinza okukola ng'osuse ku digiri gy'ofunye. Shiba ye ambassador waffe ku career guidance, career readiness and employability. Karole Kasita ye talent ambassador. Okitegeera. Abaana basinga osobola okumala okusoma naye ng'olina talent gyeweekiririzaamu. N'okikola naye ng'olina ebitabo byo. Dr. Hildeman musawo mutendeke naye aliwo yasooka mu kuyima n'agenda wa mu parliament. Tulina ba engineer bangi abali mu bitone. Karole Kasita ye talent ambassador of Victoria University. Neshiba chaliwo tagendanga nene Karole Kasita kamubringize on board. bababuuziza ekibuuzo mwali mugenze mu honeymoon kati tusuubire embaga. Waliwo abuuziza mu twasooka ku honeymoon ne kati tusuubire embaga mbadde mmanyi embaga yeesooka honeymoon eddako. Ekiriwo omwana tusooka ku Uma Showgrounds ennaku z'omwezi gwa 17. Awo gye tudda Mukama y'amanyi munaatulaba nga atutwala. All right. Amanya bampita MC Tamino. That lady cannot make it because Muchala Muslimu. She took a different life altogether. Her life touched her. And then Mr. AD of Ngoni, he already bought his table. Gagula table Nakalanga went to Shange because he's so proud of me and he will be at my show for front seat. Yes. Waliwo mulala alina ekibuuzo? Alina? Tusooke kuba amawulire then tuwaddire. It's not a small place. Ejja kubeera small nga mmaze okujjula ne mufuluma n'ebweru ne tubagoba ne tukuba day 2 ne day 3 ne day 4. Awo nga muŋŋamba mbuguma ki bwe mutaakuba day 2 emujja kuntiisatiisa. Yeah? Uma will only be small if it's full
ne mukuba day 1 ne day 2 ne day 3 ne day 4 4 days mu kifo kiki kimu awo nga ngamba endabika nali neesedde but for now soke tujjuze Uma. Ate I was looking for a venue esobola okundaga talent yange. Some venues you cannot show. It's about doing a show but you're not showing off. Me, I'm going to show off. I need you to see me bulungi nga buli omu wali andaba aveyo nga agamba omwana Kara akuba mukitegedde. Yeah. Kale tweyanza nnyo mami Kasita olw'okuba nti oboolyawo abambalira